mubi nnyo mukazigo saana kusiba emyaka nga 25. Ku Lwokubiri oluwedde twakulaga emboozi ya jjajja Immaculate Nannyanzi ow'emyaka 45 okukakkana ku muzzukulu we ow'emyaka 2 n'amutulugunya ng'amulanga kwonoona mu ngoye ku kyalo kya Zanga mu disitulikiti y'e Lwengo. Olw'embeera omwana gye yalimu yaddusibwa mu ddwaliro n'aweebwa ekitanda ate ye jjajja n'akwatibwa. Agenda ku ddwaliro okola mukwano gwange Dalawusi ng'afunye accident. Ningenda okulaba omukyala ng'alina omwana ng'amukukusa okubuuza abaali mu ddwaliro. Ne bagamba omukyala oyo alabika omwana amutulugunya. Kati neeyongera okusembera. Bwe nasembera ne kulaba omukyala nga yayokya omwana oba yamukuba oba yamwokya nga yina omwana alina ebiwundu bingi. Nekyanzigwako wanatuuka ku mwana wange mama gwe yaŋŋamba nti ali mu mbeera nnungi. Ng'omwana wange n'okuzirika yazirise natuuka ne ku oxygen. Tugenda mu ddwaliro omwana tumusanga ku oxygen. Banyuma abasawo b'eddwaliro ekyazamba tugamba omwana tuyinza obutamusobola mumwongereyokko. Kati olwaleero ono alabiseko mu kkooti esookerwako e Masaka mu maaso g'omulamuzi Stanislas Ongwe Okelo n'amusomera omusango ogw'okutulugunya ebbujje ekikontana ne ssemateeka akawaayiro akookuna akatundu akasooka n'akokutaano. On Sejuko Ryan, a child aged 2.5 years, by severely beating the said Sejuko Ryan under section 4, subsection 1 and section 5, paragraph H of the Prevention and Prohibition of Torture Act 2012. Kigambibwa nti Nannyanzi omusango guno yaguzanga ennaku z'omwezi 4 omwezi guno mu Byuma zone n'atulugunya ebbujje ery'emyaka 2 n'ekitundu n'aliteekako ebisago eby'amaanyi. Omulamuzi Okero ategeezezza Nannyanzi nga kkooti ye bwe talina buyinza kuwuliriza musango gumuvunaanibwa kuba gwa naggomola era bw'atyo n'amusindika mu nkomyo okutuusa nga 17 omwezi guno. You are not allowed to respond due to lack of jurisdiction. This matter is adjourned to the 17th of February 2026 at 9 a.m. where you will appear for plea before the landed chief magistrate. Ssentebe w'ekyalo kya Zanga eyawoma omutwe mu kukwatibwa kwa Nannyanzi Dennis Sebuguzi agambye nti okuleetebwa kwa Nannyanzi mu kkooti kyandiyambako okubeera ekyokulabirako eri abo abeegumbulidde omuze ogw'okutulugunya abaana. Ageze ku limandi kinsanyusizza nnyo n'abakyala abalala balabireko nti okutulugunya abaana kususse. Kyokka asabye gavumenti okwongera poliisi ezikola ku nsonga z'abaana n'amaka ebikozesebwa kibasobozese okukola omulimu gwabwe obulungi. Kati ngaffe ekyazanga tawuni kanso tulina abantu abasukka mu 10,000 ne tulina omusirikale omu akola ku nsonga z'abaana n'amaka mu Ggombolola 2. Ye taata w'omwana Sowedi Jjuuko asabye kkooti emubeerere ya kisa ewe nnazaala we ekibonerezo ekimugyamu olw'ekikolwa kye yakola abeere ekyokulabirako eri abalala. Emuwe ekibonerezo ekimugyamu nga n'abalala bali badde bakwata okutulugunya abaana afuuka ekyakulabirako eri abakyala abalala oba eri abaami abalala eri buli muntu yenna agezaako okutulugunya omwana omuto.